wabaluseewo olutalo wakati wakulira abasiraamu mu disitulikiti y'e Lwengo Sheikh Ismail Kibule ne ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Ibrahim Kitatta ng'entabwe evudde ku gavumenti okuleeta omukulu w'essomero atali musiraamu ku ssomero lya Kitovu Seed Secondary School eryazimbibwa gavumenti ku ttaka ly'abasiraamu ekitegeeza nti liri ku musingi gw'abasiraamu okusinziira ku Sheikh Ismail n'abasiraamu baakulembera. Nze abasiraamu ngenda kubagamba ntya nga disikazi ndi bannanga akulira essomero ku ttaka lyammwe lye twawaayo musajja si musiraamu. Ekyo kye kindeese wano nze nkyejjeko ng'obudde bukyali mbagaye nti bannange sinze wabula Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Mpuliriza bulungi argument y'Abaganda baffe abasiraamu ku nsonga y'essomero erya gavumenti eryazimbibwa ku ttaka lyabwe lye baawaayo. Kino nno bassebo ne bannyabo kindeetedde ekibuuzo munda mu nze ne neebuuza nti bano abasajja gavumenti tesobola kufunayo ngeri ne tubafunira ettaka oba district tusaba tuga nti ezo district zammwe mubeereeyo mwekka nga tewaliwo bantu balala ababeegaseemu oba ne tubafunira ebizinga ebinene nga bw'olaba Buvuma ne tuga nti mwenna kubanga batono tukkirize tugaane mu Uganda batono ne tuga nti mukwate ettaka kati ng'ekizinga Buvuma tukibawadde mubeereeyo nga mwekka abali eyo kubanga kyewuunyisa nti osanga bakaaya n'ensonga etaliimu ng'eyo. Essomero lya gavumenti naye baagala babaweereza headmaster baweereze musiraamu. Ekyo nno kiri buli wonna. Naye ate ekyewuunyisa kye kino nti waliwo amasomero ga gavumenti nga n'agamu gali ku musingi gwa Bukristaayo naye nga ba head teacher baago ate basiraamu. Nabadde nkola okunoonyereza nakukoze ku district emu yokka ey'Emubende yokka nga sigenze na walala wonna. District emu yokka nalabye ba head teachers abali mu masomero ga gavumenti aga primary ate nakoze ku primary yokka nga bayitirivu nga basiraamu naye nga n'agamu gali ku musingi gwa Bukristaayo. Ekyokulabirako tuyina omukyala bamuyita Namirembe Ashiati ye head teacher wa Buliisa Primary School Emubende. Nakyambadde Hasifa ye head teacher wa Kawadisa simanyi Ame Primary School. Saka Muhammadi ye head teacher wa Kabunyonyi Primary School. Ya gavumenti agamu gali ku musingi gwa Bukristaayo naye ng'ate head teacher waalyo musiraamu. Ne tuba ne Sekinobe Majidi owa Kasanda Primary School. Ne tuba ne Mabirizi Muhammad owa Kiruma Primary School. Nakiwa Saida Nsereko wa Kisombwa Primary School Center. Ne tuba ne Sejirinya Muhammadi wa Kyabalanzi Primary School. Tebukoza Twaha wa Matena Primary School. Semata Hashimu wa Muyinayina Primary School. Konde Yusufu wa Resula Primary School. Kiwanuka Jamada Nama Swanta Primary School nga beba head teacher masomero ga gavumenti agamu gali ku ttaka lya Bukristaayo ninga tewali anyega tewali abanyega na kubakola emirimu gyabwe bulungi.
nawo oyina ya masomero gomanyi nga ba head teacher baago basiraamu ninga amasomero siga busiraamu. Tugende wano waliwo omusajja amanyidwa obulungi yekirungi yeyogerera bamuyita Muhammad Kachiika owa Vienna College na Mugongo somero lya Bukatuliki ne ate headmaster wali omusajja musiraamu bulungi ne akola emirimu gye bulungi awatali kutaataaganyizibwa kwonna kyogamba tewaliyo ba head teacher ba Katuliki tebaliyo ne baamuwa lwa busobozi. Kati basiraamu muleme kuteekawo mbeera kubanga bassebo ne bannyabo kino tuze tukiraba ne mu byokulonda byennyini nga ebitundu ebirimu abasiraamu abangi kizibu omukristaayo okwesimbawo ne baba alina obusobozi obufaana butya n'awangula. Naye ebifaata ebirimu abakatuliki abakristaayo abangi kati nga Lubaga osanga memba palamenti waayo Lubaga nga musiraamu Abubeka Kawalya ate ekyewunyisa bamala okubawa obuwanguzi ne bawangula n'obasanga mizikiti nga bajjaganya nga bagamba twawangula ekifo ky'obukatuliki. Bo we bali abangi okuva ku Erosi wanu okutuukira ddala waggulu tebasobola kulonda mu kristaayo. Genda mu bifo nga Iganga, genda mu bifo nga Ludawa eno ng'ogenda Gomba, genda eyo olabe. Bo we bali abangi tebasobola kulonda mu kristaayo. Kati egyo emitima egifaanana bwe gityo kitegeeza nti mwe mwina kuba mu nsi yammwe mwekka. Era kyenva nze ndowooza nti babakwatira ekizinga babateekeeyo mubeereeyo mwekka kubanga mulaze empisa ezitali za mu bantu. Muyinza mutya okugaana headmaster nti si musiraamu ne mumugaana lwekyo nga si kubanga tasobola naye kubanga ye Richard gwe temulaba nga temugwana kuba mu bantu, temulanga temugwande kubeera mu bantu, temulanga muyina kuba mwekka mwekka, muyina kuba mwekka mwekka kubanga ku mulembe guno gwe tulimu okubanga mukyagoberera ebintu ebifaanagana bwe bityo nga temugoberedde busobozi, ekyo nakyo neeba nsonga, ekyo si kituufu. Muyina okwekuba mu mitima mulabe nti kyemukola ffenna kitugatta nga bannayuganda abaawamu ku lwa Katonda n'ensi yange.